Parliament ya Uganda enkya ya leero yakubeera n'olutuulo olw'enjawulo okukungubagira Desto ow'obusobozi Bisaka eyali omukulembeze w'enzikiriza eya Faith of Unity yafa omwezi oguwedde ku myaka 91. Ow'obusobozi Bisaka eyeeyitanga Katonda emirimu gye yali agiddukanyiza mu disitulikiti ey'e Kagadi era ng'eno gye yawummuzibwa ng'omulambo gwe gwakazibwa ne guteekebwa mu nnyumba ye. Omukubiriza wa ssetteeserezo wa Uganda Rebecca Alitwala Kadaga agambye nti olutuula luno olw'olwaleero lwakubaawo ku ssaawa 4 ez'enkya era nga lujja kuba kwezo lutandise. Sipiika Kadaga agambye nti mu lutuula lwe lumu luno Paalamenti era yakukungubagira n'okujjukira Dr. Sarah Ankiro eyali munnabyanjigiriza era omulwanirizi w'eddembe ery'obuntu saako omukulembeze w'ennono wa Inju y'Abamasaaba Bob Mushikori eyava mu bulamu bw'ensi eno gye buvuddeko. Kadaga agambye nti yakitegeddeko okuyita mu mawulire nti n'omukulembeze ow'ennono w'abagwere ekumbani ya Dr. John Chrysostom Weyabire naye yavudde mu bulamu bw'ensi eno wabula nti ensonga zonna omuli okumukungubagira n'okumujjukira ne zitatuuka mu Paalamenti ya Uganda. Mu mbeera y'emu Sipiika Rebecca Alitwala Kadaga alangiridde nti nga 23 omwezi ogwokusatu gyakuwera emyaka 10 kasookedde nga Paalamenti ya Uganda etandikawo. Olw'ekirwadde ekya COVID-19 Sipiika agambye nti omwaka guno tewajja kubeera bikujjuko nga byongezeddwayo okutuuka omwaka ogujja wabula nga 23 ogwokusatu Paalamenti yakukubaganya ebirowoozo ku kiteeso eky'okukuza emyaka 10 bukyanga Paalamenti etandikawo. It has been the desire of the Parliamentary Commission to conduct a colourful and befitting celebration of this 100th anniversary by carrying out various activities. However, due to the COVID-19 pandemic, together with the budgetary constraints, it was agreed by the Commission that the celebrations be deferred until next year. We hope that the challenges currently we face may subside and allow a conducive environment for us to take that celebration. Paalamenti ya Uganda yasooka kuyitibwa Legislative Council era nga yasooka kutuula mu kizimbe ekya kkooti enkulu eyatuulanga entebe mu biseera ebyo era nga mu kusooka Paalamenti eno yali etuulamu bazungu bokka oluvannyuma abayindi nabo beesogga Paalamenti ate mu myaka gya 1940 olwo n'abaddugavu nabo ne beeyunga mu Paalamenti eno n'abakulu abasatu abaasooka okukiikirirayo abaddugavu mu Paalamenti eno eya Uganda. Olukiiko olufuzi olujja olw'essomero erya Ssaabasajja Kabaka erya Lubiri High School Buloba lutongozeddwa n'okusabwa okwongera okutumbula ebyenjigiriza n'okusalira amagezi ebisoomooza byonna ebiri mu kisaawe ky'ebyenjigiriza. Bw'abadde ng'atongoza olukiiko luno lw'abantu 12 ku ssomero lya Lubiri High School e Buloba, Minisita ow'enkulaakulana y'abantu ebyobulamu ebyenjigiriza abakyala ekikula ky'abantu n'ensonga eza woofiisi ya Nnaabagereka Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma yeebazizza abo abawummudde olw'obuweereza obulungi n'abajjukiza nti tebawummulidde ddala era n'asaba balondeddwa okutandikira bano we bakomye. Ensonga esooka ssentebe omujja agyogeddeyo okutaasa n'okunyweza Namulondo era yeeyimirira mu kirayiro kye mukoze omuli okukuuma ebyama bya Kabaka n'okukuuma ebyama bya Buganda yonna okutwaliza awamu. Naye mwekuume nnyo n'ensonga esembayo ey'okutaano ey'obumu kuba bwe munaatambulira awamu mujja kuggusa emirimu mingi. Tulina enkola mu Bwakabaka bw'olaba ensobi oba mukamaawo oba munno bwe mukola omubulirirawo n'atayongerako nsobi ndala. Tetwagala nkola ya kukuta. Essomero lino likyalimu ebisoomoozo bingi. Ssebo omukungu Amos Gita tusaba mutandikire ku bisoomoozo ebirabwa n'omugenyi bye sigenda kumenya. Abadde nnyini ntebe w'olukiiko luno Munnalotale Rashid Musisemanda yeeyanzizza nnyo Maasomoojo olw'omukisa gwe yamuwa okuweereza emyaka 10 gy'agambye nti yadde nga gibaddemukko okusoomooza okutonotono naye okutwalira awamu gibadde gya bibala. Nakwasibwa essomero lya Lubiri High School Mengo campus mu Lubiri nga liri limu Lubiri High School naye Ssaabasajja ng'ayita mu Katikkiro Minisita n'atulagira tulabe nti nno essomero lya Lubiri High School eriri e Mengo lizaala essomero ddala. Tekyali kyangu era nempeebwa obuvunaanyizibwa nze nga ssentebe ne yali finance wange omukungu Anthony Wamala akulira Buganda Royal ne yali head teacher mu biseera ebyo omwami Ben Sembajje ne batukwasa obuvunaanyizibwa abantu basatu tusabe amagezi tunoonye ssente ezinoonye ettaka tuzi ebisoomoozo kunoonya nsimbi ezikola ebyo bitwagala okukola binene ate nga birungi naye nga okunoonya ensimbi si kyangu. Nnyini ntebe w'olukiiko olujja Amos Gita yeeyamye okukulembeza obumu mu lukiiko olujja era n'asuubiza okukola ennyo. Olwange wamu n'abakiise olukiiko olujja
tuusa okusiima kwaffe wamu n'okwebaza eri obwakabaka bwa Buganda okutusaamu obwesige okusobola okutulonda mu lukiiko luno. Twebaza olukiiko oluwummudde olw'emirimu amakula gye lukoledde essomero lino. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ku lwange ne ku lwa bannange tweyama okutwala omulimu guno ogutuweereddwa mu maaso nga Katonda ye mubeezi waffe. Ebituukiddwako wamu n'ebisoomooza tubiwulidde. Tusuubiza nti tujja kutiiririra Kabaka, engabo tujja gikwasa mannyo Buganda esobole okutuuka ku ntikko. Nyini ntebe Amos Gitawa kumyukibwa Badru Ndugwa, omuwandiisi Esala Nagujja omukulu w'essomero erya Lubiri High School Buloba, abalala kuliko Dr. Proscovia Namayanja, Regan Mugerwa, Lubowa Sebina Javiira, Dr. David Kabugo, Asifa Namulindwa, Kijambu William, Muga Joseph n'abalala, era nga lwakumala emyaka 5 mu buweereza. Mu mawulire ag'ebyemizannyo omumyuka ow'okusatu ow'omukulembeze w'ekibiina ekiddukanya omupiira mu Uganda ekya FUFA ow'ekitiibwa Florence Nakiwala Kiyinja awandiikidde gavumenti ng'agisaba eyongere ku muwendo gw'abawagizi abayingira mu bisaawo okulaba emipiira kiyambeko okwongera ensimbi eri ttiimu ezitali zimu. Gavumenti ya Uganda ng'eyita mu minisitule y'ebyobulamu yalagira omuwendo gw'abazannyi 200 bokka be baba bakkirizibwa okuyingira ebisaawe, nga FUFA egamba nti omuwendo guno mutono nnyo, nga gavumenti we yalangiririra kino yagamba nti yali mu nteekateeka ez'okuziyiza obulwadde obwa COVID-19 okwongera okusaasaana. Minisita Nakiwala Kingi wabula agamba nti embeera ya COVID-19 eyisizza bubi nnyo kiraabu zonna okuva ku liigi y'ababinywera eya Uganda Premier League n'okukka wansi, kale ayagala gavumenti ekkirize abawagizi beeyongereko okusukka ku muwendo ogw'abo 200. Nawandiikidde abakulembeze okusobola okulaba nti nno twongera ku katono ku muwendo ogw'abakeberebwa ne bajja mu kisaawe naddala ku abo abasasula season, kubanga kati tuli mu kiseera nga bakama baffe aba Star Times baluddewo okusasula omuwendo gwe bagamba ogw'ensimbi ezisakirira UPL oba ebibiina bya bannantameggwa okuva December bwe batugamba nti bajja kutuukiriza obweyamo obwo n'okutuusa kati badde tebannaba butuukiriza oli awo olw'ebizibu ebitali bimu naye kakati amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Omuntu asinga obukadde ku ssemazinga wa Bulaaya omubiikira Sister Andrew Lucille Landon asimattuse okuttibwa obulwadde lumiima mawuggwe obwa COVID-19 obwamukwata ng'abuza nnaku bunaku aweze emyaka 17 egy'obukulu. Munnansi wa Bufalansa Andrew Lucille Landon eyafuuka omusista mu 1994 yakeberebwa n'azuulibwamu lumiima mawuggwe korona nga 16 Januari newandibadde nga yali tannalaga kabonero konna era nga talina kyonna kyawulira. Namukadde Sister Andrew Landon nga kaakano muzibe atambulira mu kagaali amaze sabbiiti 3 ng'ajjanjabibwa era abasawo bakakasizza nti kaakano awonedde ddala takyalinamu kawuka ka korona nga kijjidde mu kiseera nga sabbiiti eno ku Lwokuna ajaguza okuweza emyaka 17. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti China y'ensi esinga endala zonna mu sseŋŋendo ssensi okuba n'enkoko ennyingi ng'eweza omugatte gwa nkoko ennamu obukadde 50 n'omusobyo. Indonesia yakubiri n'enkoko ennamu obukadde 23, Amerika yakusatu n'enkoko ennamu obukadde 19 n'ekitundu, so nga Brazil yakuna n'enkoko ennamu obukadde 14 n'ekitundu. Iran yakutaano n'enkoko ennamu obukadde 10.9, Buyindi ya 6, Mexico ya 7, Pakistan ya 8 ate Russia ya 9 okusinziira ku kunoonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa Nation Master.